olw'ensonga nti nfunye amasimu agankubirwa ng'abasajja okuva mu security baŋŋamba neeteeketeeke okubatwala wa gye natereka emmundu ne ttanka z'amagye ze nakkiriza. So olwaleero nze bukyanva mu kkomera njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna emisango egyanzigulwako saagizza, wabula twakakibwa okukkiriza emisango gino olw'obulumi bwe twalimu obw'ekkomera. Naye bukyanva mu kkomera embeera enzitooweredde nga Balamu minisita w'abavubuka ono omutegesi w'ebivvulu bampaledinga mu kamera nga baagala nveeyo nvume Kyagulanyi nti ye yatutuma n'ekigendererwa ky'okwagala omukyaya abantu. Bukyanva mu kkomera nnoonyeza Kyagulanyi akyabuze munnyonnyole kyempitamu. Endagaano gye nnakola ne gavumenti baatugamba tuveeyo tuvume Kyagulanyi. Ekintu kye ndaba nga kinzitooweredde kye sitagenda kumalako nakyo. Nsaba Abannayuganda munsonyiwe, nkubira Omulanga omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi onziriremu otusonyiwe. Abasajja baatubuzaabuza nga baasindika full figure mu kkomera najja ne miliyoni 5 n'atugulirira n'ekigendererwa eky'okutuwa enguzi. Tuveeyo tukwogerera amafuukuule n'okukwewala n'okukuggyako abavubuka. Emisango egyatuggulwako tetwagizza. Nze nina n'enteekateeka era njagala nkwatagane ne balooya bange abaanuupu okulaba nga omusango guno tuddayo gubeere mu limandi. Nze ebintu bye nakkiriza saabimanya, nabikola lwa kufuluma kkomera. Ebyo twabikola okufuluma ekkomera olw'okuba nti twanyigirizibwa n'ensamba gye baatusamba mu kkooti. Twawalirizibwa kuba Kyagulanyi yakola buli kimu okutweyimirira ne bigaana. Gavumenti yalina nteekateeka eyagale tukkirize emisango nga teyagala tugiwawaabire nti yatusibira bwereere. Era ku fayiro kwe twali kuliko bannaffe 9 abakulembera Sekitoleko Yasini Machete, Bakintu Abdallah Nambeemu. Balamu bwe yajja mu kkomera ng'aleese enteekateeka z'okwagala tukkirize ettanka z'amagye n'amasasi ge twalina, bannaffe 9 ne bagamba nti bo tebalina ttanka y'amagye era baasituka ne bavaawo. Iffe olw'okuba twali tunyigiriziddwa tumaze mu kkomera emyaka 4 twasalawo tukole ekyo tufulume. Naye okuva we nafuluma mu kkomera mpulira ng'obulamu bunzitooweredde sikyalina wengula kintu. Buli we ŋŋenda abantu balaba nga nabalyamu olukwe. Mpulira ng'obulamu bunzitooweredde. Nsaba bannanuupu bannankyukakyuka n'abantu eggwanga lyonna linsonyiwe. Nze ebbanga lyonna mbadde nvaayo n'envumirira ebikolwa bya Museveni, naye olwaleero neetissa amazambi agatali gange. Abantu ebivumo bye banvuma, genda oli ennyoko ye lwaki tewafiiriddeyo, ebyo ebivumo tebirina kuba byange. Obulamu mpulira kati ntambula neesabise. Nsaba abantu bansonyiwe n'ekibiina kyange ekinuupu bakkirize bannyanirize bannange sibalyangamu lukwe. Mbaddeko abantu abampabya ng'olwaleero njagadde nkomewo mu butongole. Nsaba munsonyiwe bannankyukakyuka mwenna abali ebweru w'eggwanga n'abali mu Uganda, neetaaga okubudaabudibwa. Abantu abaatuwa byatunoonyeza Balamu bukya tuva mu kkomera atubuze. Essimu tuzikuba tazikwata na buli kimu kyonna bafulu figa baatuvaako. Bwe zibanga ssente gavumenti yakwata nebaako keetuwa kaaliibwa fulu figa ne Balamu. Nze siyinza kuva mu Kyagulanyi, sirinaayo nteeka. Nze ndi sitaani sirokoka, sitaani talokoka. Ebbanga lyonna mbadde nzijanjogera nti Museveni ne mutabani we nga nzijamba wabulanga. Museveni alina okumanya ye ne mutabani we nti lino eggwanga tebalina gye baaligula. Era nsaba Abannayuganda mwenna munneegatteko. Wadde nga ndi mu bulamu obw'okusoomoozebwa, abantu balowooza naweebwa ssente. Ssente siweebwanga ssente wadde na 10, wabula twasuubizibwa amayumba nga Balamu yajja mu kkomera n'atusuubiza okutuwa emmoloka, ne batusuubiza okutuwa obukuumi, ne batusuubiza buli kimu, n'ekigendererwa tuveeyo twewale Kyagulanyi, n'ekigendererwa tukkirize emisango, nga gavumenti erina ekkobaane ly'okwagala okuvaayo okukwata Kyagulanyi aleme kubeera nga yeesimbawo mu 2026. So bulijjo bakozesa nze ng'olwaleero nsazeewo endagaano ze nakola nzimenyeewo.
nze ndi munnakibiina kinuupu. Deforestation of Fangon Forest lyerinnya lya sinema sagala olabe nti osoba sagala bakunyumiriza ate nate oli ku Shark TV Uganda kino kyo kina Uganda based on true story alien skeleton kusekore nate original names Patrick Mulwana mumujukire mfirimu nga Respect ono kwolo yakolanga punching bag ndoza mukire empiezo ze bamtsabda kudu naye nga teyayiga Tosoba mwana mulenzi generali ambassador of the street king of the jungle Palaso Lifeng Kosekrena Tenate original names Pius Mayanja executive director wenentandise mumujukire mufiri munga Respect abadde ko mufiri ezenjawulo mweno nayo mwali deforestation of Fangon Forest kitundu ekisoka BJ Shark behind the mic taginga muno following God kati bwe manchi kutemu mpawa sobada kuteka wano bambi toseguka abima bega mziwereze ayagala okulaba teke toseguka ekitiyo labe nyondo pensololo gwagwagwagwe tosuba kabadingi leho wongo kusekurina tenate original names Kabadia ono ye Fangon security manager in collaboration with the Julio Pongo Fweyi ono dereva walieni kakati obwedda tuli kunyanjula naye firimu yo ndoze tandikira wano byavuddewa Tata alien skinning ngwegayiridde sibu wasanziwa n'emmotoka ya Parasite katiraba gwe muganda wange n'olukiika emmotoka y'omu maaso g'omusajja ate omusajja ali kuyimba kati bwavaayo jjukira ayagala kugenda nkwegayiridde gyewe emmotoka toleeta wano kwali enenderawo fe ba anirule ani agambayo namaliriza ekigambo nezireta family Mayanja nagambye ono generali ambassador of the street king of the jungle Palaso Lifeng uyo nezimuleta ani atadde emotoka wano nga lwaki emotoka yo giteeka mu yange wulira teke lengera okwekuba lengera olw'okuba nti musajja watu Palaso yali simwetegefu yakondooka nadduka laba omukulu ku stage wulira okwesoma teyamanya nti enkeera akasajja kaddayo okwetegeka bali ku nkwacyo akasajja kakati bali ku nkwacyo baba bali ku nkwacyo Julio yagenda okutunula wabweru genda okuyisa amaaso mu ddirisa laba generali ambassador of the street ayingiddewo komando misana tukunga ensi yonna eraba Kabadia yagambirawo kimu protect the VIP nagambye security manager Kabadia yatoya order yagamba bugambi banne protect the VIP ako abakategeera batono mu lulimi lw'amagye protect the VIP kitegeeza omukulu mu mujjewo naye nga bagenda okulaba nga tebalina we bayita nagamba there is a window here yiraba omukulu alinga Spiderman nedda gwe tombuuza gye yalaze ate ne firimu lowooza tulinde ekitundu ekyokubiri